Okumeggana kw'ebigambo wakati wa bannaddiini ne bannabyabufuzi kuzzenga kubaawo mu Uganda naddala abaweereza ba Mukama lwe bavuddeyo ku nsonga eziruma bannayuganda. N'omukulembeze w'eggwanga yennyini banalowooza nti basukka we bandikomye kyokka ne bw'abagugumbula nabo bamuddiza omuliro. Enjawukana mu ndowooza eno etuuse okulemesa ebigendererwa by'okuzza obuggya Uganda esobole okweyongera mu maaso nga bannansi bali bumu ate emirembe. Ng'okulonda kwa 2016 kuwedde, bannaddiini nga bayita mu kibiina kyabwe ekitaba enzikiriza zonna ki Interreligious Council balaba bannansi batuuse ku mugo gw'okwegajambula ne basalawo okuvaayo n'ekirowoozo ekiyinza okubazza obumu. Okwogeraganya oba National Dialogue kye kyalowoozebwako ennyo ng'omuwaatwa mwe bayinza okuyita okukomya bannayuganda buli omu okutunuulira munne engeri yasse bayitambwa ng'omuggo gumuli mu ngalo. Kati wajja kuvaayo abantu abajja okugamba naye ab'amagye mwatutta, naye abapoliisi mwatusibira bwereere, naye abaagundi mwatuyisa bubi. Kati ebyo nga biwedde tulyoke tukkirize nti kati wano we tuli, naye kati tutandikire wano twegendeze tuleme kuddamu kuyiwa birala. Kyokka nga batuuse mu nteekateeka ezisembayo ate ebintu byandijja mu kigoye wezinge oluvannyuma lwa bannabyabufuzi abamu okuvaayo ne bategeeza nti bannaddiini ensonga z'ebyobufuzi bazzeesonyiwe oba si ekyo balye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Nandibasabye aba politics ne batabigendamu nnyo kubanga buli omu alina omulimu gwe. Nze sisobola genda mu kyaki ne mbuulira enjiri. Bano balumiriza nti enkolagana ey'enjawulo ebaddewo wakati wa bannaddiini ne gavumenti eraga lwatu nti kyandiba ekizibu okuteekateeka okwogerezeganya kuno mu bwenkanya. Omulimu gwe batandiseeko si mwangu naye bakimanye naddala abamu babadde baafunayo ku mapajero n'omukulu n'abawa ku busente obuba compromisinga kati nabo baba batradinga bamanye gwe batradinga naye afaanana atya. Kyokka okusinziira ku bannaddiini bannabyabufuzi bano abantu babajja mu dda obwesige nga baasigaliza kukkiririza mu balyoyi b'emyoyo. Abantu abalimu wasuutidde okukola ekyo be baffe ab'ebyomwoyo b'ebyenzikiriza kubanga abantu batuwuliriramu ate batwesiga nti be batugamba tetugenda bitaputa ngeri ya bannabyabufuzi. Waliwo ebirowoozo ebiweereddwa ku biki ebyandisimbiddwako essira okusinga eby'obufuzi. Ekyokuyunitinga abantu okwagala abantu babeere wamu. Abantu beekyaye mu gavumenti eno olw'obusosoze obusinziira ku mawanga. Abakulembeze b'abavubuka bo bagamba nti newankubadde enteekateeka zigenda mu maaso tebalabayo abakoowoola kwanja nsonga zaabwe kubanga bulijjo nantakiika mbuga yawoza nti eby'embuga birirwa baganzi. Tukiraba nga tekigenda tukolera kubanga tosobola otuteesera nga tetulimu. Si mulimu gwaffe okulonda baani abanaabeera mu kuteesa kuno. Naffe twasooka kwekolamu mulimu. Bannaddiini bayambibwako ab'ekibiina ekitaba abakadde b'eggwanga ki Elders Forum mu nteekateeka eno esuubirwa okuggibwako akawuwo mu mwezi gw'okutaano. Wabula bano bagamba nti kino tekijja kuba kya lunaku lumu oba bbiri nanti naddiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.